bintu sibya kakati ayinza okuba mu ntandikwa yapalapalanya ekyapa ky'omukadde emitwalo gyali 12 agamaziga gemulondola mpaka eno ate kati tannaba gagenze geeyongerako tannaba oyo nno gwe tumanyi abantu bangi bafiiridde mu buliri anti bamukubidde simu konteyina zaagudde ez'endabirwamu zibaddemu obukadde 8 anti ate yo banka ebanja ate banka onoogigamu ne maali yagudde onoogigamu ne maali yagudde. Abantu bayina ebizibu n'eriba Allah jalla gyo yatukkiriza okusuubula n'atugaana enfi ne mu Bayibuli mu ebiri toyingira bulamu bw'otaasobole wallahi terya ebizimbe by'abantu babitutte ffe tukuze nga tulaba WBS oyo gwe gw'olabako naye waliwo abatajja mu mawulire. Abantu bafudde bubi ebyo tebikomaawo ogateko sente z'abateeja abakyusakyusa amaloboozi South Africa basangwe kati ate wali abo anti bonna tebalina njawulo batwala sente z'abantu zulumani mu bulyazaamaanyi afudde eddoboozi mu musawo wa kinansi oyinayo n'akayo konna olaba newoba mpewo zino obusiramu bugga kati kutwala sente z'abantu mu bulyazaamaanya kyovola bonna basocialites boolabye abakasuka ssente abasama enfa yaabwe gw'ogyegomba waliwo gwe sitajja kwogera enfa yaabwe ogyegomba buli woolaba omuntu ng'afudde bubi ng'abadde ayina ssente naffe enfa etiisa muddeeyo emabega we. Omuntu yenna ne wanaaba atiba kati naye ng'emmaali eriko amaziga g'abantu just saba busabi bulamu olabe enkomerero ye. Omuntu yenna ne wanaaba atiba kati ng'emmaali eriko amaziga g'abantu gwe ng'omulaba mu mmotoka ez'ebbeeyi Master atambula ali obugombe gwe kyosaba Allah saba busabi bulamu. Bannayuganda balina mentality yabayingiramu abantu nti omuntu asobola gaggawala nga taloze omuntu asobola gaggawala nga teyewoze mulondi wallahi ekyo si kituufu obanga tabbye bajjajjaffe balina emmali ey'ensibo ey'emmwanyi walingawo zibbanka abantu kye balina okukola mu nsi muno tutambulira mu kuyambagana si mu kutwala bintu by'abantu mu bulyazaamaanya. Omuntu yamba naawe Allah ayingire mu bizibu byo bwe kiba si ekyo toyamba wabula sikola lukujjukujju kwagala kutwala maali ye mu bukumpanya nti nkuwoze obukadde 10 bw'oba mpa 12 nedda ekyo Allah yakigaana. Naawe muganda wange nkugamba awo gonna gonna amaduuka ge mulaba gwe wali olabye ey'omuntu okubeera nga yafuuka muddu wa mulimu anaawummulako ddi omuntu atuuka okukola ku Sande mpaka ku Sande edduuka aliggule ate ng'akeera ssaawa 11 olwo agenda kweyagalako ddi olw'okuba ayina looni egyo mirembe olwo obulamu obulungi bwanoonya buliwa egyo mirembe emirembe gyegiri wakola ennaku 5 ebbiri wummula onofuna ddi akadde akalaba ku maama wo onofunako ddi akadde akalambula ku b'eŋŋanda ekyo kyolaba kyokola ennyo gwe ngoloozo obulamu buno obukosa ogenda kutuuka in 50s 55 waliwo ebiyunga ebigenda okukosebwa. Ye muntu agenda mu Amerika n'alowooza nti kaakole essaawa 2 buli lunaku kituufu ojja zikola mu myaka 4 5 naye oyina bye weereetera mu maaso
ojja kutandika okujjanjaba ensigo. Kati olaba sente we bagenda bazikukunulamu mpola mpola. Kati noono naye olw'okuba yeewola looni alina okuzzayo looni akola misana na kiro. Laba essanyu we limuvaako amaanyi g'ekisajja gaagenda. Tosobola kuŋŋamba nti nno omusajja yasinga ekyapa ky'ennyumba ya bukadde 4 ne bamuwa obukadde 2 ebbanga liggwayo asobola okufuna amaanyi agabeera ne mukazi we. Gw'osobola nga weewoze emitwalo 2 gw'osobola looni zitwala n'amaanyi g'ekisajja gye zikyasinze. Abantu abalina amabanja mu looni obwereere bwafa. Abeerayo ne court session eno bamukubira amasimu. Kati kankubuulire osobola kati kanku ekyokulabirako omuntu osobola okudda ng'oyagadde okubeerako ne mukyala wo era ng'obwagazi obufunye nodda ewaka mwetandisa omukyala n'agamba kamala okugenda ofuka. Ekyo kyokka obwongo wallahi mutaka gyagwira yamanyi, mutaka gyagwira Mungu yamanyi. Ekisula mutaka tokimanya. Kati bwe kibanga ekyo kubanga ku kantu katono. Era abasajja abagumu bagamba takuwa agamba gende manyi onkulinze wabula. Kati teka biki ebireetera abasuubuzi obusuubuzi okubeera nga tetumatira mu busuubuzi okunyakula kujjudde oli ne bagamba nti ebyapa 1000 bonna poteya yabakuba ku mutwe ebyapa by'amataka ti bonna babanja si ba diaspora si be Uganda ate bamulangiridde aweddemu. Bwe byazamanya nti amaziga ogenda wekanga nga yatandika na kapolitika mukadde ke yagamba kale ina sente ze yatwala mu buli azamanya kati kyekikolimo ekimu kati ebikolimo bizze byezimba ate kati tannaba nga bamubanja ebyapa 10 waliwo n'abadasipula bintu si byakakati ayinza okuba mu ntandikwa yapalapalanya ekyapa ky'omukadde emitwalo gyali 12 aga amaziga ge gamulondoola mpaka eno ate kati tannaba gagenze geeyongerako tannaba. Oyo nno gwe tumanyi abantu bangi bafiiridde mu buliri anti bamukubidde simu konteyina zaagudde ez'endabirwamu zibaddemu obukadde 8 anti ate yo banka ebanja ate banka onoogigamu ne maali yagudde onoogigamu ne maali yagudde. Abantu balina ebizibu n'eriba. Allah jalla gyo yatukkiriza okusuubula n'atugaana enfi ne mu Bayibuli mu 2 toyingira bulamu bw'otaasobole. Wallahi terya ebizimbe by'abantu babitutte ffe tukuze nga tulaba WBS oyo gwe gw'olabako naye waliwo abatajja mu mawulire. Abantu bafudde bubi ebyo tebikomaawo. Ogateko sente z'abateeja abakyusakyusa amaloboozi South Africa basamwe kati ate wali abo anti bonna tebalina njawulo batwala sente z'abantu dhulumani mu buli az'amaanyi afudde eddoboozi mu musawo wa kinansi oyinayo n'akaloo konna olaba newoba empewo zirina obusiramu bugga kati kutwala sente z'abantu mu buli az'amaanyi kyovola bonna basocialites boolabye abakasuka ssente abasama enfa yaabwe gw'ogyegomba waliwo gwe sitajja kwogera enfa yaabwe ogyegomba. Buli woolaba omuntu ng'afudde bubi ng'abadde alina ssente naffe enfa etiisa muddeeyo emabega we noonyereza kubaakula naye mubuvubuka ye emmaali gye yasooka kubanga waliwo abantu be tulaba kati nga batiba ne tubeegomba naye ng'emabega
eriyo amakuuli. Kyova olaba abantu ba diaspora mbeegayiridde abakoze akasente mu maanyi gammwe, akasente eyo sente yammwe ya halaali, mugikoleredde. Todiibuuda, eyo ye sente ey'obugagga. Mukoze sente n'ova mu kiyumba kino nodda mu kiyumba kiri, eyo sente halaali. Mwe kati musuubule amataka, muzimbe apartments, weegendeze sente yammwe ya halaali, ya ntuuyo. Abaana bali mu diaspora mu America baana bagagga. Omwana Kadaama agumiikiriza n'afuna obukadde bw'abiri ne Saudi najja. Weegendeze wooteeka sente, sente eyo ya halaali ejja kuzaala. Abantu ba diaspora muli mu katuufu, mwabayina sente entuufu, muyonja abakadde maanyi gammwe, sente ya ntuuyo. Naye bano abatandise abali mu estates nga tetumanyi na gye yakuba kyeyo, mpozi nga sooka tunda ttaka lya kitaawe yasika. Naye simanyi abadde mu bwa bulooka n'akyanganyaawo. Temubeegomba. Va mu diaspora, genda okuba ekyeyo mu Amerika emyaka egi. Abaana abavudde mu Amerika myaka 3 ng'avudde ku kyeyo, muleke alye ssente ye. We bali abaana balina ssente, wallahi sali muliba, nga ssente entuufu. Abadde yeerekereza, teyeejalabyata, wallahi we bali. Tusaba Allah zibateeremu baraka. Toyonoona ssente eyo, ssente yeerikeddwa. Tosse muntu, tobbye, toyina gw'okumpanyiza, wabula weerekereza. Buli awa obadde ofuna $10 awa 10 ze $150, awa 2 ze $3 olunaku. Kitegeeza ennaku 10 ze $10,000. Ennaku 3 ze $9 mmekezo, ze $9. Omuntu asobola okukola mu mwezi nakola omutwalo gwa $. Kitegeeza omwaka waliwo abantu ng'akola emitwalo 10 amagoba ejja $. Mitwalo 10 jangu otandika okugula amataka. Mmwe bagagga abaana ba diaspora muve kuba mpozi nga yasise kitaawe n'afa, n'afuna ebyobusika, n'afuna ettaka ly'atunda. Naye bano nti afunye bakyalangirwako nnyo obwavu. Abaana bali mu diaspora ebweru nga balina ssente zaabwe eza halaali, ssente akoze enkoze. Abadde mubala bino tebinaggwa, tukyabiraba. Bino tebinaggwa. Bano abagagga b'obutaala bino tebinaggwa. Gwe kasita olaba abantu nga simanya, teri muntu yakola ssente nga ssente entuufu atandika zisaasaanya. Abantu abakasuka ssente sente nga tekasukika. Kino kandaliko kikubu. Kati kandaliko kubula. Kasita olaba omuntu nga akasuka ssente. Kasita olaba omuntu ng'ayamba abantu mu kamera. Olabira omuntu tino munaku. Kasita olaba omuntu ng'akasuka ssente. Kasita olaba omuntu ng'ayamba abantu mu kamera. Omugagga. Kasita olaba omuntu omugagga. Kasita olaba omuntu ng'agamba nze nina ssente n'ebizimbe. Emitego gy'abantu abo kasita obalaba bamanyi abo banaku. Imma babakozesa oba ayina we yabbye oba ayina gwe yasse. Wallahi omuntu akoze ssente ze mu halaali. Teri muntu wa diaspora ayina ssente ze. Abaana bangi abalina ssente mu halaali. Tayi ssente. Gomanyi valu ya ssente. Ssente okasuka bukasaawo. Kasita olaba abantu abo ab'emiteeko, muntu akasuka ssente n'akasuka ne balonda. Olaba ne Museveni tasobola zikasuka. Waliwo munabeeko nga zikasuka. Olaba Museveni tasobola zikasuka. Waliwo munabeeko nga zikasuka. Museveni simulabanga. Kubanga yamala emyaka 5 mu nsiko. Wadde ayina by'atwala mulira naye agamba nabonaabona nnyo amanyi valu ya kati tabu weri akuwa ekisawo kya ssente omunoonyeza akalulu ate ozirye.
Katukyalaba abantu bangi va kwabo abantu ate waliwo abaafa ekisiiri gwe kasitoyingira mu riba kubanga lwaki riba mubi abantu batwala ssente z'abantu mu bulyazaamaanya mulimu okukosa emitima gy'abantu abo abantu bonna abasinga ab'amataka tebali genuwini naye nga tulina mu Uganda abantu wallahi nga abantu ssente zaabwe za clean money bali mu Real Estate yasika ettaka lya taata alina bizinesi yali akola era atunda amasimu n'atandika n'obukadde 3 n'atandika okugula amataka nga bw'ayozaamu wallahi we bali abalina ssente zaabwe za halal bawa zaka bayamba ng'emmaali yaabwe weeri tolibalabako mu kamera naye nga ssente zaabwe nga za ddiiru eza halali wallahi we bali nga ddiiru clean money atunda bw'agula yatandika okuloka yatandika ne miliyoni ezi essaawa eno ali mu estate gwe essaawa eno ali mu liba waliwo n'omuntu ng'ali mu liba ng'osobola okutereeza kati n'ogamba mbivuddemu ezo z'olina tozzaayo kola tawuba kubanga mbaddemu ezo eza halaali tandikiraawo n'ebbanga gy'okoma nkulayirira Allah akaseera tekannatuuka olinga mubbi ennaku z'omubbi gabaaga essaawa yonna Allah akunegula ennaku z'omubbi gabaaga essaawa yonna kubanga abantu emabega bakaaba katunulira DTB ogenda n'oli omusajja yali aterekayo ssente ze aye ne bazibba baweemu kaseera idhani abaddu ba Allah jalla jalaaluhu abange musuubule naye muve mu riba nammwe twagala abannaddizi nabo batubuulire aba bonna tugaggawale bayamba abantu oba baagala kukozesa abantu nga bakozi baabwe Parish development model tukuwe ente naye wezaala ogiwe neighbor kiri kiti ekyati munyamba mukozi wa mwenti kubanga mumpe ente mwebale neeyanziza ente eno ngirabiridde bwerwala nze agijjanjaba nze agiriisa nze ate omwana gwezadde gwe nandifunyemu ate ngwe neiba kati byebiki ebyo okimanyi akaseera kayinza n'otutuuka nga ssente zenjirabiriddemu naki zigula ente nga 2 kati obulyaza amaanyi ezo project ezikirizibwa eza parish development model nti simanyi mujje mwewole mugire muzeeyo gavumenti erina obusobozi obuddiza abantu kubanga abantu bajjako emisolo kwata ente omusajja ogimuwe gwamanyi lwaki omuteekako obukwakkulizo yamba abantu bona osobola guno omwaka ogambe guno omwaka abantu 10 bengenda okuwa ente nze kyemmanyi gavumenti b'abantu ebayamba kati wakati kati awaliwo babbulooka abakola ebyo okitegedde bwe kibanga gavumenti esobola okukwata obukadde 210 newa campaign manager omuntu gwe nemwe emotoka ya bukadde 2 from nowhere kyoyagala okuŋŋamba gavumenti esobola okubulwa akakadde akamu keewa omuntu emitwalo 5 nga temugyeko interest wangi nsobola tezisobola girema gavumenti tugirabye ebbanga lyonna ng'erina abantu abagenda n'omulaba ng'emuwadde emmotoka bukadde 10 erina abakungu baye bawe emmotoka bwereere ba district card gavumenti bawe emmotoka ezo emmotoka ziri mu bukadde 105 kyetugamba nti esobola okulemwa okuwa omuntu enkoko 20 yeetaaga mugamba ate enkoko bwe zinaazaala obukoko obutate tugwe neiba oyo naye riba aye namwe temutufuula ate basiru we musobolera okuweera abantu emmotoka za bukadde 105 mubalabira mukola ki omuntu najja n'olaba gavumenti esiimye abayimbi bonna ebintu bibagize gavumenti emabegakawo tubadde mu covid
ng'ewa abayimbi ssente. Abayimbi obuwumbi 6 wangi obuwumbi 6 abayimbi kyemugamba abakazi abanaku ba single mothers abayina abaana bamulekwa, abakazi abakadde eyeetaaga emitwalo 5 era omwetaaga afuta wanuya akomesewo emitwalo 7. Osobola okuwa omuyimbi eyeekolera riba egyo emitwalo 2 riba, kale akomyewo 5. Lwaki akomyawo 5? Lwaki ate baba nakumwagala mubanyigirize nnyo ng'ate abalina muba ku bwereere ng'era temwesise? Mukwate ekitundu mugambe wano kati ku kyalo tugenda kuwaawo abantu 3 akalube kakutte buli omu enkoko 10. So sigamba muzirabirire ate oluvannyuma lw'omwaka bwe zinaabiika ale yasajja mujoga obukoko busale omusajja laba watunulira obukoko enkoko zaba obuzibu wano wabawo looni ofiisa agenda okufacilitatinga ku mmere nowangala emyaka 3 ng'oli muddu. Kakati gavumenti mulina obusobozi obuyamba abantu bano. Eddwa zammwe n'emirembe gyammwe giri mu bano bantu banaku. Omuntu omunaku asiima nnyo. Waliwo omuntu just okufuna okufunya emitwalo 4 wallahi yeebaza n'akusabira eddwa. So kati ebyo byonna kino ekintu ekitambula mulimu riba. Waliwo yagambye nti neyo looni president gyagamba nedda ezo zaabongeddemu mbwe ekyo kirabo. Tobuzaabuza. Ebintu by'obusiraamu biri biti si byakupalapalanya, byaggwa dda. Namuwulidde seekaawo byaggwa dda. Sikirabo. Hadithi condition kaida egamba kullu qardun jarra naf'an fahuwa riba. Buli kuwola kwonna ng'omuntu bw'omuwola osuubira amagoba mu ekyo ky'omuwoze fahuwa riba, eyo riba. Ekyokulabirako senga ompola akakadde kamu Faruku noŋŋamba myezi 3 ŋŋenda kuddiza kakadde awo tuyiseewo ompoze kakadde ngenda kuzza kakadde netandika okweweesa ebirabo ebyo ebirabo riba. Nembikuwa nga tonnasasula nga mumaze okusasula. Okujjako ng'ebadde enkola yammwe nga mutera okwewa ebirabo tewali tabo. Naye omusajja omala kulaba ng'amaze kuwola ebyo sente z'ogulamu ebirabo kuŋŋaanya sente z'omusajja ozizze. Era n'omusajja ono adda ebbali n'agamba kale omusajja ali mu kumpa birabo namuwola sente zange. Nakyo tekikkirizibwa. Seeka njagala ne kano singa ntunda ekintu abnormal profits yalamulwa atya? Njize essimu yange eno ngisuubudde oba nina ebintu byange byenduka naye nga wembalabala material gwe nataddemu awo ne leba wange ali mitwalo nga5 naye ne ŋŋamba akantu kano ke naluse nze engeri gye nkalaba nga kali ku standard nkatunda emitwalo 25 naye nga material ne leba wange bye nataddemu bimalira mitwalo 5 6. Abnormal profit alamulwa atya? Muganda wange yange temuli broker. Muganda wange kino jagala ompulirize. Omuntu ng'ayina ekintu kye nga kikye waddembo kitunda sente z'ayagala kasita gwakiguzizza asiima yakiguze alaba tebamubbye era asiimye ekikulu asiimye ekina tabu. Ffe musiraamu tetulina abnormal profits. Okay. Omusajja asubudde essimu ye China nga mu butuufu ne bwagitunda emitwalo 6 wallahi ayitawo.
N'afuna omukongo n'amunnyonnyola, omukongo n'asiima n'amugamba yabukadde 6, ate omukongo n'alabanga wallahi omusajja ono ate gwagiguzeeko amubbi talina ttaabu. Kiboke. Ekibuuzo kiri nti basiimye, ono asiimye. Ayinza okuba yalonze ennonde ssente. Anti ayinza okuba yakajingulako oba ndi mu diaspora nguze ettaka ne ŋŋamba Faruku ngulira ettaka e Uganda. Ne ndiggulira n'osiima. Ate ogenda otumayo muganda wo n'agamba kana akataka. Yakaguza mmeka? Milioni 7. Wano batunda wana. Mba namubba oba. Naye nga yasooka kusiima naye n'afuna ekirowoozo after. Wali we yasasulira ssente yasiima? Mbu yasiima kuba waliwo scenario waliwo omukwano gwange yagulira omuntu ettaka. Ssente ezo yaziwaayo nga teryamukase ng'asiimye. Yasiima. Tewali ttaabu. Ebyo byogaamu n'atatumyeyo muganda we ebyo bibye. Ebyo tetubibala. Wasiima. Seeka tugende ku maduuka ga rent mu kibuga. Landlord agamba nti amaduuka nga kyajingira mu $. Omwezi guno $, ne yeekanama. Omwezi ogujja ne kirira. Omusuubuzi abuuza eriwa rate gye tutambula nayo. Yona agamba tutambulira mu $. Erinnya nekka. Wasiima. Machi. Ekizimbe. Wasiima edduuka. Wasayininga. Edduuka nali siima. Mwasayininga $. Mmeka? Yangamba agenda kunkyajingira mu $. $. Mmeka? $. we nakiyingirira ekizimbe yali ku 3. $. Mmeka? Omwezi $100. Wagenda okuyingiramu okukola endagaano wali tokimanyi mbu n'erinnya nekka? Nali nkimanyi. Wasiima nti ogenda kuluwaayo $10 buli mwezi? Nasiima. Kwata $10 lw'omusajja olumuwe. Tonyumya nti naate erinnya nekka, ebyo tebikwatako. Kwata $10 lw'omusajja olumuwe. Nanyini kizimbe mba simuwadde excess singa wiiki eno ebadde ku 3 ate next week lwensasula rent n'erinnya negenda mu 4 basimuwadde excess. Bino $. Gwe funa eza Uganda gula $, ye ayagala $. Ze ziri mu ndagaano. Kikyuka ddi singa yansaba za Uganda ate next week nansaba eza Luzungu. Kaakati we kikyukira we wano woyingira mu libba. Omwezi bwe gutuka n'omugamba mbadde sinazivungisa n'okwata obukadde 3 n'emitwalo 80 n'obumu wakati eyo yebaliba. Gwe ebyokulinya kwa $, naki gwe sasula $. Muwe $. Oba erinnya oba terinnya. $. Kubanga wagenda okiyingiramu ng'obulombolombo bonna bonna obimanyi. Kati waliwo n'obulyazamaanyi obulala obuli ku masimu. Buliwa? Okwewola ssente. Ne weewola airtime oba ssente. Weewola 50,000 ne bakuwa 4-5 ate oba osasula 5. Weewola 5 bakuwa 4-5 n'osasula mmeka? N'osasula 5. Abo ba Telecom company. Oyo libanti. Ajja atya? Bagenda ne beekwasa ne babuzabuza ne bagamba mbu oyo service fee. Service fee. Kati nga naffe tukubuuza ekibuuzo. Tukkiriza service fee.
naye omuntu bwe yeewola 2,000 neyeewoza 5 n'omutwalo mumujjako sente za njawulo. Gy'olikoma okubeera okusindika okwewola entono n'emiwendo giba mitono. Wangisiwulira ogambye ki? Gy'okoma okusindika ennyingi ne saavisi eyo keeyongeramu akasente. Va ku kyokusindika ndi kwewola. Okwewola. Gy'okoma okwewola ennyingi. 5,000 esente zeewola 5,000 katugeze we ziba nga 2 oba 5. Then ku mutwalo ziyinza obeera ku 1,000 ne bakukyajinga 1,000. Anti kati kyenkugambye nti okumanya weebeera mbu si service fee buli azaamanya na bubbi kye baagala tugamba nti message bwe mba neewola kubanga nsuubira message gye nsindika 2,000 n' 5,000 ey'omutwalo y'emu. Ezitowa kye kimu. Kati ate lwaki ku 5 munjjako za njawulo? babakubanga ku 2,000 nga bali banzijjako nusu 2 ne ku 5 mbongeramu wadde neewoze 2,000 nsasula 2,200 ne ku 5 2,000 ne ku mutwalo ekyo kyanditegeeza service fee. Ne it being that nno bwe neewola 2,000 nsasula kyanjawulo ne ku 5,000 ne ku mutwalo kati batekyali service fee. Okitegedde? Ate kati kankubulire kira kati olaba wane Saudi. Ngenda nembeera ne riyale 10,000. Ne ngamba omuntu yale 10,000 luzitowa kakadde. Ne mugamba njagala ompeeyo akakadde. Ngenda kuwa liyale 10,000. Sikulinda nompeereza akakadde ne wayita essaawa 3 ne nsukuma kubanga tuli mu kugulana ssente ku ssente ate gulina kuba mukono ku muki. Senga wabaawo okeere yamuyingidde muri bannasiia kati ekyo mu kigaziye mu abadiaspora osindika $2,000 n'oyo naye asindika eze Uganda. Waliwo mu abatunda ssente abatera okusindikira abantu ssente. Okuba seefu ebintu byammwe Allah obutabikwata Tereza ensindikayo. Teeka ate ez'okusindika nsindika mutwalo gwa $1 ne banzijjako ne bansalanga $3 nga 3. Then bwe mba nsindika 2 ne bansalanga $6. Nga zikyuka according ku muwendo n'omukusindika nakyo. Kakati ekyo kati oyo asindika kati oyo wasavi kati oyo savi kubanga oyo takuwoze. Oyo sente eri bakama abe kati ezo zeza service biri eri ebyuma ebirala. Fewe tuliwa wolina okulongoosa weewano onsindikira omutwalo gwa $1 kitegeeza mu Uganda njagala oli jafune siringi sibe kiri musindikira omutwalo njagala oli afune siringi wano nzengerako omutwalo gwa $1. Oli nasindika obugata 36 kitegeeza nkuwa osindika oli no confirming ozifunye kati oli azivena agamba yenzifunye kati okuzijja kaga masala malla. So sikuwa wano nenkwanza omutwalo gwa $1 nosoka sebe zange nozinyumunguzaamu nozisindika enkya nedda ate we $10,000 wenkusindikira sente nongamba nti era kezijjako naye nga nze ekintu nkiguze emitwalo 5 naye ng'oyagala nkusindikira 5 kitundu nze oba tonnyingiddemu.
ekintu kyetaano Kakati ku lisiiti kuliko mmeka? nkiguze etaano naye sente ziri ku ssimu nina zimusindikira. Anti mbuuza lisiiti eyo bwagambye omusajja wamugambye awandiike 5 kitundu gy'osaba? 5. Lwaki omugamba ateeke 5 kitundu? Anti tirina kaashi naye ziri ku ssimu naye aŋŋamba nange bagenda kumusaba. Tokinyonyodde bulungi. Kiki oyagala otutegeeza? Nguze essimu emitwalo 5 naye mugigula emitwalo 5 sente zirina ku ssimu nina zikusindikira naye gwe nzisindikira agamba teekako n'ezijjako nze nfune kaashi wange. Ekyo tekirina taabu. Tekina anti kati essimu ya mitwalo 5 si bwe kiri? Kati ate omusajja oyagala musindikira mitwalo 5 kati bw'anaaba gyeyo bagenda mumuwa 7 kagula essimu. kitegeeza nze bamuyingiddemu. 7 kagula essimu. Nze wembadde kyensoose okutegeera kiri kino. Omusajja omugambye nti ekintu kya mitwalo 2 n'agakuwa. Ate waliwo oguze n'omugamba n'obagayininga n'okigula 15 n'ogisigaza. Ku lisiiti bateekako mmeka? Bateekako ziri tebateekako kano ka balansi k'okubye tebakateekako. Lwaki tebakateekako? Okwesikamu okwo kwe weesika n'ogaana akasente ako bakateeke ku lisiiti kati bwe bubbi. Teeka maliriza tuve wano. Tusaba Allah jalla jalaalu. Wallahi nsaba Allah jalla gy'ateeka omukisa bannadiaspora mukoze akasente akali halaali mubeera ye ssente muyingire muri yo estate kubanga ssente yammwe eriko omukisa. Bagenda okujja mu hijja. Nsaba Allah jalla jalaaluhu abasuubuzi abalina amabanja nsaba Allah jalla gy'agabasulire nga bwe nagambye abantu okweteekateeka mu hijja bannayuganda ziri waggulu. Gwe umura alhamdulillah tusaba Allah akkirize umura yo eya Ramadhani yawedde. Kati kyetaaga n'osooka oddiŋŋanako Makka mu umura nga 2-3 kati olwo osinziire ogende mu hijja. Engeri gy'okyali omuvubuka si kirungi kuyingira mu hijja. Anti hijja okola egi aye naawe ebyaffe obimanya ebyekivubuka essaawa yonna otaga kwegamba hijja ebeeremu babalemu eri birala ebyo. Hijja babalemu egi ogendayo omaze osalawo kyovula egendamu abantu bakulu. Ani naffe twakola kyova olaba twenyoola nnyo ne tugira tolina kyakukola kwe kubeera mu kkanzu bwe tuti tulina bye twagala ogenda ogamba naye owaaye hijja. Naye alhamdulillah abantu ssebo bajja Hajati yamaze dokkokinga gwe nagamba. Hajati agamba ki? Ya Allah mashallah. Nagamba wanjawulo. Ayimiridde oba atudde? Muganda wange nkubulire. Wale yagambye nti ensi bagenda gifuga mu ikisezi. Kasana alinya bati Madina wepa olonga ensi bagifuga mu ikisezi. Hajati kyoyo. Ayimiridde. Hajati kyoyo. Munsindikire mubuuzeeko. Owaayi waliwo abaŋŋamba nesiika okumanyi tota naye aje ne bagamba ye anti w'amaanyi tusaba Allah jalla jalaaluhu amuleete inshallah taala biidhinillah. Barakallahu laka. Mukulabire mundabire era tayagala bintu bya kamera atya naye talina kyakkola kubanga abagenda omwaniriza
bantu b'abantu. Inshallah mundabire nja kuba mulaba. Ate naakumanyi. Nja mulaba. Era akulaba nnyo. Ojja mulaba Kasa wange agenda beera awo mu kikko nja mulaba. Kasa wange agenda kubeera mu kinnya. Olaba omanyi omusana engeri gye guli omungi. Baamugulira galubindi z'omusana eza bbulaaka bakuza mu ez'e Kampala.